ne mukwano gwange anoonya wano. Mukwano gwo muteeke kaanoonya. Muleeta anoonye wano. Yo ne bannange mukwano gwange wano anoonya. Bannange mugamba teeke wano. Teeke wano. Ogamba otya? Tendi mukwano. Are you serious? Oli serious Anoonya? Yeah. Yes, I am serious. Kati kyogamba onoonya nze siriimu. Naawe oba oyagala nga nkunoonya oba oyagala kunnonda. Soko eno oba olabika tewansiimye singa wansiimye nze waligambye Senga asidi ne wano bulijjo otugamba nti olina Nnakiganda so saagala kusuuza kayanziko naye naye oba oyagala nsa okunoonya. Omuwala alabika tanjagala, omuwala tanjagala. Mbuze ebintu bingi yeeyogezageza nnyo sigamye tubadde twedatinga naye I think she doesn't even like me. So ati naawe kubanga nze banoonya kasooke tuwulire munange abantu bajja gamba mbu Richie n'essaawo wendaba omukazi omulungi simanyi nze mweyagaliza nze nga siriimu. Kale bannange our viewers ndi wano nnoonya omwana nga mukakamu muntu mulamu ayagaliza saagala bano ab'emitima egitaagaliza kati nga naye ayinza okugamba naye omanyi omukyala oyo omukyala mulungi naye bambi ne Richie naye anoonya kamumwagalize nze kamumutima. You know? So njagala n'omutima omulungi nga eky'essente si kikulu naye ate talina kuba mwavu nnyo you know? Mwavu nnyo nga smart wire alina okubaamuko akabika omunaku akatonotono kale ekya ssente si kikulu kuba nange ndi mukazi mukozi. Yeah. Omusajja alina kubanga afaanana atya mu ndabika? Si kikulu eky'endabika kasita abanga amanyi bwe balabirira omukazi amanyi bwe bayisa omukyala alina empisa. Mulema totawaana bambi. Waliwo ab'embuto ennene kuba agambye mwana omulema mamo. Ow'embuto ab'embuto ennene batera okuba bagagga ate abasajja abagagga ennyo tebalina mpisa. Kati gwe engeri gy'obeera e Canada oyagala ali awo kumpimpi oba naffe ab'omu Europe tulumbe n'ab'e Dubai tulumbe oba oyina naye nze sinze immigration bw'oba olina obusobozi obuntuukako naye nga tonsuubira nti nze ndi immigration nti ngenda kuwa visa nkuwe Canadian passport nkufuule black Canadian. naye niyinza okuba nga mbeera Canada nga nkwagala nina obusobozi n'akasente nkalina naye ng'ate gw'olina okunnyamba ompandikira invitation letters gye. Nti sokoddemu ekyo ky'ogambye? Oli alinza okuba kati ng'abeera nga Abu Dhabi oba Dubai naye ng'akwegombye nga yali yagadde omuyambeko ku visa asobole okujja Canada mubeere mwenna. You start a new life. Ekyo si kizibu. Kasita tuba nga twetegedde kuba ekisinga obukulu kwetegeera. Bwe tuba nga twetegedde definitely yeah. Ate sente weeziri. Sente weeziri. Tuyinamu. Kale tetukyasabirwa. Mukama twebaza mwebaza. Munansonyiwa nnywamu. Tewali buzibu nange olinza era noonya nga bw'onywa. Kati nga sinnaba kutama simu
kubana abakwegombye kati osinga kunyumirwa ki mu biseera by'eby'eddembe? As long as ndi awo mu biseera byange eby'eddembe ndi ne ka drink kange wali mpuliriza some nice music or watching a movie, just chilling out. Omusajja yali massagingako. Omusajja yali agadde okumanya akwagala kwa katoledde n'okulaba kakulabyeko passport agirabye akabino olinako oba ira baby mkwano akulamu sibya bundi biberi kibebi kyakolamu kibuto tekuli you want me to tuck in? What do you want? Wamala akabina kweka n'olubuto singa lubaddeko era n'alibulabi omusajja ng'agenda kuba yes. I know. Tofaayo naawe osobola okwesiima bebi. Naye maama abasajja abataasoma temutawaana. Njagala omusajja nga yasomako abasajja abataasoma. Naye obuzibu nze kati engeri gy'oŋŋambye olinamu ku kasente ate baby Ferrari njagala nnyo ebirungi. Simanyi oba nze olabika tojja kukola ba olina okungulira ebirabo tulina okwegulira. Sente nnina naye ate n'omukyala yenna mukyala omulungi nga nze asaana okuweebwa. Sente nnina noonya musajja gwe nzina naye sente weeri naye tunoonya musajja gwe tulya gwe ndya nazo sente nkwayo okuzirya nzekka bannange naye ng'ate naye talina kuba mwavu. Kati baby Richie kati omuvubuka kati nganze nze omuvubuka nange ndi mukazi mu kati omusajja omumpi bw'anajja tugenda kuba tukola tutyo. Omusajja omumpi totawaana kati ekitegeeza ofuna omusajja nga muwanvuwanvu omu Amerika alinza okukola. Era mu Amerika ndi wano nsobola n'okuvugawo ne kati otuwulira bulungi so kati okay katulabe. Hello. By the before anybody joins us njagala clarifying abadde babuuza oba mpoomae ekyokuwa okyeraliikirira ndi mukazi musoga kumanyikidde baba tendo wo sebo kooli sebo yongeza ku ddoboozi kale sebo tukira ku nsonga omukyala wuyo kwali anoonya buli kimu omuwulidde omukyala mwagadde yaba owulira oli yawe gye baliko kale sebo nawe gye baliko olabika bulungi zonkoledde webale kusiima oli luddawa nze ndi Abu Dhabi. gwani amannya go sebo? Bamputa Brian. Brian yani erinnya olina limu? Hello? Tukuwulira sebo. ate sebo essimu yeevuddeko omulala bannange omulala ali eyo nga mukyalo omusiimye kuba munnange essimu olinza okugezaako tomanya obadde okyatunnyonnyola n'okuwooma. ndi mukazi musoga basoga tumanyikiddwa Uganda ensi yonna ekimanyi ekyo. Sijja kweyogerera naye ekyo kyokka kimala ndi mukazi musoga so ekyokuwooma tokyeraliikirira. naye kati nze kale nange naye nze ndi musajja mumpi bwe buzibu ate
nze njagala nnyo omukazi nga naye alinamu kwegamba nti kamndekeranga obumpi musajja omumpi nedda ndi mukazi mumpi nange so sandyagadde musajja mumpi musajja abampi muli bayombi mulina entondo mulina akajanja mulina akamanyiiro tebatutuuka oyinza obutantu olabika ogamba sekimpi oli ayakumu sekimpi ye mumpi ennyo bwati halo halo wangi halo Hello. kala huyo kwali Jebaleko nyabo. hello ale sema nawe jebaleko Nze nkwagadde onkoledde. webale kusiima gwani amanya ssebo Ampita Andi Kasule. osinzidde wa ssebo Sinzidde wano Ukraine. Ukraine wagamba ki Lutalo lukka. nga mulabye bannaaye tubasaasira tubasabira era tusaba mukama abakuume abakingirize byonna ebijja naye kati gwe Ukraine okola ki Nali nagenda kusoma naye nga omanyi olutalo lwazzeemu ziri njagala kuddayo Uganda. So bwe mpidde ku ky'omu Canada ne ŋŋamba kati kansale busazi. ojje buzi Canada Nina emyaka under age emyaka olinga mu emeka awo Ukraine si refugee. Of course, refugee. Tatawana. Ku student visa musajja wa. Refugee. It is okay. Refugee agenza tufukuzizanya. abasajja kunyomanyoma abasajja ate munange sigenda kutwala buli kakikyambu tonyoma musajja tonyoma omumpi saagala omumpi tatawaana omuntu ngozze tonyoma abasajja munaye nzize kunoonya naye nina choice nze I am a rich woman omukazi omwavu tadiba tebakulya ssente I mean omugagga baavu mmwe mudiba ate ffe tulabyeko nga omugagga ye gwaliwo nanoonya nina katono Putini sebo bannange bakuna sebo yongeza kukoza omukyala wuya kwali yogera naye wuyo akulira nyabo gyebaleze nze bampita Fred nsinzidde Abulabi. yes Fred tusanyusa okulaba okuwuliza ssebo kati nange banne wadde mbukewo naawe okoze eki bali sazeewo nkwetwalira embikwa obadde osazeewo tewali kiganye ssebo Abu Dhabi ogambye wa Abulabi olina emyaka ssebo nina emyaka 7. okay good okola mulimu ki ndi balista omanyi balista oh yes sajja lawyer wasoma kyenkana kitaata sorry I have said I am a balista lawyer si lawyer barista mbadde manyi bano barista bano no a barista is a waiter
Okay. Soma kyenkana wa a bachelor's ya diploma certificate. Olina degree, olina diploma, olina certificate, oba olina gundi senior for vacation. Nze ndwadde bansule. Era guyala faanana atya okukwata kyoyagala tulabe. Kizibunga serious kunze. Wanjise stories. Bambi tusonyiwe muko. Sorry. Toyagala kukwata kyoyagala tulabe oba tuyita oba tetuyitawo. Oli wagwa. Nze ndi Munyankole. Anyway, mbuliza ku bibuuzo maama kubanga nafirayika biganye. Bannange omwami ali ku mpewo. Sebo Kati wangi nze nkuwulira. Okkiriza ki taata, oli musiraamu, oli mukatuliki, oli mukristaayo, oli mulokole? Ndi mukulisitaayo. Oli mukristaayo mwondo tofaayo. Sifaayo ku ddiini ne bw'aba musiraamu kasita banga. Olinayo abaana, wali ofumbiddwako oba wali owasizzaako? Naye abaana babiri beebo. Tetwagala musajja yazaalako mukwano. Ono mwana tazaalangako, so tali ready kubeera stepmother. Abaana omukimaama waabwe yabeera nabo oba babamuggyako bali wa jjajja waabwe. Maama waabwe gyali naye abaana nze bava nako. Wabavaako oli musiru. Bambi vaako oyo Richie, that is a red card. Yes, that's a red card. Wabavaako wazaala baki. Sebo bakugambye mujjeko omulala. Batufunira omulala. Spam donor we don't want. Mujjeko tufunye omulala. Sebo oli bakuwulira. Odeyo. Baliyo okoba kisebo. Wadra. Wanji. Wadra mde wali kunkubye kulamusa ku musoga munange. Okoba kibaba. Musanwiko okuwuliza muna. Naye akaaki obukoko. Against. Abasoga tebalina sekiwa. Naye katayina. Abasoga nga atusembe. Asubiddwa musoga munne batuleetereyo omulala eno. Omusajja muleka Anoonya naye Senga sidi naye akubaata. Oyo mumwetende. Mukwasa ottengo. Mutomuvaamu bwoti. Omusajja omuvuddemu maayango. Omusajja muleka Anoonya. Omusajja bagambye spam donor tumugjeeko. Sebo kuba essimu oyogere n'omukyala wuuno gwe ampeereza. Alifuna musajja. Omukyala ali serious. Omuwala yes. Muwala musoga so gwampeereza message munayo okubira eno omuntu omukazi azze mu public. So bw'abadde ampeereza munnange oli mu kamooli olina kukuba ssimu. Ani agambye sigenda funa musajja nga amanyidde n'oyo. Omusajja ojotya naye Richie bannange tubeereeko serious. Omusajja ojotya okunoonya omukyala
gono wasa naye n'otugamba ne gwe wazaalamu tomanyi baana gye bali. Exactly, that is sandyagadde musajja agenda omusajja olinza osanga omukazi yaddusa abaana ng'abaana tamanyi gyali. Omukazi wakuddusizaako abaana oba tolina mugaso si mu bubi. True. Naye kati omusajja mumwise spam donor. Kati omusajja mumwise spam donor ddala liri. Era spam donor agwagambye wabula nze n'abaana simanyi gye bali. Kati webala kakati ofuna otya kakati ono afuna atya amaanyi agamuzaalira. Sajja nange simutegedde naye maama alabika abadde asazeewo ayogere amazima nga temunnayingira relationship. Yes, asaanye ayogere amazima naye ekyabaana si kikulu bw'aba abalina it's okay. Ate n'ekirala Richie, njagala omusajja alina obuvunaanyizibwa. Ate n'ekirala Richie, amazima agamu ogabikangako. By the way, kambabuulire mmwe abawala abato abanoonya n'abavubuka abato abanoonya, amazima agamu togakubawo bw'otyo. Mbunze nina abaana 5 mama waabwe simanyi waali, mbunze jjajja wange oba yali musezi naye nze nalokoka. Ebyo ebintu nze jjajja wange yali musamize era ng'alina amasabo naye nendokoka. Ebyekika n'ebyegaana. Amazima agamu gataninga ofa abantu. Kati oyo ga yatanize ofa omukazi aze bulungi nga manyanga Baleese manya biki yenna ngalo za nti bw'anaagamba nti weyita kinaakyusa nti nno tasavinga mwenge, you know nti si weyita. Baleese nkale akamba akaawo ku mpale nakakuba makeup akagambo bunakayita ka Baleese si mu bubi. Amazima agamu tegoogerwa mbunze munange omanyize lina okugambirawo amazima ewaffe tuli ba muli asooka. Ebintu ebimu tebabyogererawo ku first date. Nze mbabuulidde babuulire bannange abanaakuba amasimu tubanoonye naffe mutunoonye. Leeta ku champagne. Oyagala champagne? Champagne namunywa nkya. Baby okuleeta obuleesi kirinaako kisobola. bakuleete shampompo wenywere. Teeka shampopo nako tukapopinge naye omukolo nagwo gukola ekigugwe. omukolo gwawedde dda bannange. Owezeze 25 batabani be bamutumidde naye omukazi kanoonye omukazi era ayinasiga anoonyeze ddala agenda kufunayo aba voice note b'essimu kyano wali nali serious era simanyi nno munnange okubuka buno. Yes. Nze cupa naatera gimalamu nzituddeko obwangu. Yes. That is what Sorry, sebo wena gyebale. Kati nze Baleese ngwetwalire. Neyanzizza sebo. Sebo amanya. Naye nange n'ebibuuzo byange nnyabo.
naye ssebo ogenda kumbuuza ebibuuzo byo naye mbadde nsaba kunzikiriza kutegeera ssebo amanya nga tonnaba kumbuuza bibuuzo byo. Amanya ngibambita Brian. Brian osinzidde wa taata? Brian nsinzidde Uganda. Brian nasinzidde Uganda. Okay. Brian obuuza. Okay, nandayadde okumanya omukazi gwentwala wasomako kyenkana kiye. Nina degree 2 ssebo. Okay. Ssebo gwe wasoma kyenkana ki? Nyabonze na bachelors. Tajirina. Ssebo bachelors in what? Tamanyi nangeri gye bakyogera agise bachelors. Tojirina ssebo totulimba. Webanga ogirina giweereze Richie awo ku ssimu ya Richie awo tugirabe. Naye ejja giweereza ntumaze okutegeera. Tajirina. Ssebo bachelors in what? Bachelors agambye ki? Bachelors. Omubisu omuntu ojja mudibya. Siye munene. Nti zoke ssebo. Siye muki? Siye mubi. Richie oyo mugobye saagala nange musajja agenda kuntwala nga akakasa nti ndi mubi. Mama, wanga n'okulimba. Alimba Richie next. Tetwagala wano omuntu alimba next. Bannange omusajja atali serious. You have to be as honest as possible. Ogambono, I have a bachelor's oyalimbye Richie leto omulala. Tetwagala batulimba. Gamba degree mukwano tewemenya. Gamba ne bw'oba olina diploma, it's okay. Ne bw'oba olina certificate ya S4, it's okay. It's not a must mbuno inokuwera. Ne bw'oba, as long as you're honest, ne bw'obeera ng'olina two. Wasoma kwenkana mbu nina bachelors. Bachelors. Kiragiddewo mbu naalimba. Next. Omusajja temumuwadde budde kwenyikulako. Alimba tetwagala balimba. Omusajja ngambye. Nabo ku street balimba. Bane kwekyo. Omusajja ngambye. N'obubi ndi mubi. Kaakati ndi mubi lwaki onnoonya. Tugende mu maaso. Mbu oli munene tagambye mbu oli mubi. Agende anoonyeyo ati. Kwali wuno kati ssebo obadde ogamba ki? Olaba Mr. Richie. Kwali akuwulira omukyala. Kati Senga sidi afuuse akabizi k'ebitanga waneeno. Ate atya. Omukazi amujja ku mulamwa. Oyagala mutwale speedi. Muleke oyina degree okikakasa. Oyina degree. Ugambye ezirina ojala ndikusindikire. Oyina degree oba oyina agisaaki? Bachelors. Oyala ndikusindikire nkusindikire Richie oba kisindikire ggwe. Kire Richie awo. Maybe ngavudde ko nje gimusindikira naye ate ndeka noonya omukyala njagala. Richie, omukazi ekisooka mmwe abamanyiira. Omukazi azze kunoonyeza mu akaunti yange. Kitegeeza nze namuleese we banoonyeza. In short, yenze amutegeerera amanyi ebirungi ebimujjaamu. Munzigyeko akamanyiiro. Na wano ali wange. Ate saagala atomere. Owulira? Atomedde. Abamulimba. You cannot come here. Bamubye, bamufeza sente, ayina sente ze nnyingi. Anoonya omusajja azirya azijjaamu. Akaunti ali mu yange. Nze namugambye, if you're looking for a partner, nina kyali wange owo real life
ahostinga programu ye ey'abanoonya era nze yazze n'aŋŋamba noonya nesenga asi mumanyidde mwena abamanyi ndi Senga nze n'akafunze lwakuba munange obufumbo bwannema wadde munange empeta nina 2 naye nga nina abantu benfunidde abasajja ne benfunidde abakazi era ne bempa amagezi oba advice obufumbo bwabwe ne bukola ki ne bukwatayo yazze n'aŋŋamba Senga abasajja banzibye bampeze noonya omusajja ali ABCD konze se no more owulira muwadde akawunti yange azze wano mumutwale speed mumulimbe oje wano gambe mbu nina bachelors it means n'okusoma tewasoma kale gamba you have a degree temutwala abantu ekisooka kya byonna nze sinoonya busente bwe bw'alina nze oba ino batalina nze nsima ekikyala vaako agambye musiimye vaako olede yamugambye mbu ye munene azininga actually Richie oyo vaako tetemwagala lwaki omukazi omukambwe tukukubye genda ne bacharaziyo genda wangisebo omukyala wuyo kwali akuwulira ne Sengaawe leero ekunkwata omukyala anoonyeza na Sengaawe wuyo nange ndine Senga ow'ensonga British flow gye baliko nyabo kale sebo nawe gye baliko British flow noonya musajja kweri oli serious gwe sebo gwani yogera ekikuleese wano gwani nze sinze British flow bampita jet ya I think you miss ogamba ki sebo ekirala lindako Richie nina kyenjogera okwogera omuntu nga ozze wano abanoonya n'osangako omukyala ng'ono ate teweefuula mbuno omumanyi nnyo senga nga obadde omumanyi nnyo genda mu inbox ye privately Richie oyo mugjeeko aze tulaga nti nno amumanyi nnyo oyo mumanyi bamuyita British flow kale wobeera nga omumanyi nnyo mukubire essimu privately oba genda mu inbox ye Richie oyo mugjeeko next namugjeeko dda kati kyogamba erinnya lyabadde ayogera mbu amumanyi si linnya lye oba lyabadde abamumanyi bamuyita gundi oba omumanyi musange kale w'omumanyidde exactly Mwangi ogamba otya sebo ndikkirira nze mukyala wuuyo ne Sengaawe abavubuka bonna baagala mmuzanyirako nze nzamusobola kwali wuuyo akuwulira ogamba otya bupi ndi bulungi amanya sebo Richard sebo wako Richard Inyabo osinzidde wa sebo ndiye swan wa America state kitebo Boston Boston yegamba ki terina buzibu emyaka oyina emeka sebo
alina 31. Senga. E Boston omazeeyo banga kitaati. Emyaka 8. Emyaka 8. Okoledde emyaka emeka ssebo? Emyaka 8 mpaka emyaka 5. Okay. Wasomako ssebo? Nina degree. Business administration and management accounting. Okay. So accounting and finance, right? As a major? Yeah. Okay. So come to the USA as an landed immigrant, or I'm on the language. Okay, that is very good. Omwana ssebo oba nedda? Sizaalangako siwasangako. Very good. How much do you weigh? Pretty sure taga kulimba naye ndi medium size, siri munene nnyo, siri mutono nnyo. Richie, oyo mugjeeko omuntu ow'obuvunaanyizibwa tosobola kubeera nga tomanyi ozito wa kilo mmeka. Richie nimbye ng'obeera Bulaaya. Oli Bulaaya gwe ssebo. Weebingiremu toncankalanya weebingiremu nineyo omukazi. Kale kyo nkikusonyiye. Naye njagala nkulabule muwala wange ono bw'atakuno omukyalo omulala gw'onagenda okole homework omanye ozito wa kyenkana ki abakazi b'e Bulaaya. We want to know how much you weigh. Kuba abantu abazito ennyo abanene nzito wa mu nsawo sente nzito wa mu nsawo ali nzito wa kiro nzito wa mutende. Obunene bulwadde, obuzito bulwadde, oyinza okugwira mwana wattu n'omumenya ekifuba. Waliwo n'agambye first thing they check in the hospital is your weight. The first thing is your omukyalo muweereze ku bifaananyi byange. Lwaki ekalowooza ndi bano abasajja abanene. Ebifaananyi is not statistics ssebo. Kale ekyo nkikusonyiye. Naye oba omukyalo yeesera tulo besaamu tugambe nze mutwe mbadde mwagala. Sente zayagala nzirina kati tukole ki? Omukazi nenda mukuwa naye nkuwabula. Next time please know your weight. Omuntu olina okumanya ogenda kwetika musajja ng'azitowa atya. Kanze ku makya neepime nzibaweereze weight zange. Very good, very good. Kati ekiddako, how tall are you? Ndi 6 feet. Wanji? Ndi 6 feet. 6 feet naye 6 feet. 6 feet is more. Nze 5.7. Kale height oyise. Okay, I will know. Height oyise daddy oliot. Kakati baby. Okola mulimu ki? Hello? Okola mulimu ki? Oyina profession oba? Business administration management accounting. Nze abalira wano Abannayuganda emisolo, abazungu bonna nze ababalira emisolo. Sebo. Ngenda kubuuza ekibuuzo ekiri a little bit. Kiyinza kubeera nga kiri private naye nga
oli waddembe okuweereza Richie obukakafu nenga oyina okukiddamu. What is your credit score? What is your credit score? I think it's 750. Yeah, that's good. 750. Oh, that's good. Excellent. Good. Oli wa ddiini ki taata? Ni Katoliki. Richie Omusajja kumye. Kakati, Sebo, according to our statistics and our search list, olinga ku 75%. Kati nawe osobola okubuuza byoyagala. Genda maaso. Kati leka bakubuuza. Nze nganze lindako akasembayo. Bw'osinkana omukazi ngambaayo ekigambo oba statement nze nga Senga gy'osobola okugamba omukyala nga omusaba okuwaako nenga tomugambye mbu nompaako. Abanya. Zenyini nsonyi era mutunuuliraawo yaba amanyi ekiddako. Naye gwe n'osobola ensonga z'ekisenge gwe ate amanyi nakusaba mukazi akantu osongako kasonge bw'oti. Onoosobola gwe. Mumanyi gwe tujja kukwatagana wiiki emu gaba nate okumulaba. Edda mukwano naye engeri gy'oyiseemu biri ebibuuzo ebisinga oli mu Katuliki wasoma oli muwanvu wadde tomanyi obuzito bw'ensawo obutugambye kyekirala. Naye Ssebo naye omwana akugambye obugambo bw'osobola okukozesa nenga tokyogedde nti oyinza ogamba want to harvest you. Okugamba my private parts want to greet your private parts. You know? Obugambo bwonna omukyanga gyamanyi mufaako tukwatagane. Kati naawe nkuwadde yakola mulimu ki? Go over. I'm a rehabilitation worker. Yakola mulimu ki? Nkuzeemu Ssebo. I'm a rehabilitation worker or social worker or whatever you want to call it. I'm a rehab therapist. Oh, social worker, kati wiiki ofuna sente nga mmeka? Wiiki oba mwaka? Wiiki basasula wiiki ate by'Uganda nti osasula mwezi. Bakusasula weekly, not everybody is paid weekly. Yeah. Waliwo abapayinga weekly, waliwo abapayinga bi-weekly, waliwo abapayinga monthly. So it depends on where you work and which company you work for. Bwe baba bakusasula weekly, nze tebansasula. Kati gwe tuwa mwezi. Wangi? Anyway, kanziremu ekibuuzo nkola Anti njagala mmanya sente z'oli kagala bakazi baabe. Oŋŋamba ate nfuna $3,000 eza mala ngenda mbakadde manya biki. Gundi tontawaanya. Nkulaba mbadde nkwagadde naye engeri gy'okyaka tokola.
Simanyi obeera waka kulya mawulu. Abugumiikiriza anaakola atenda future. Ogambye ki ssebo? Ssebo. Oh, okay. Kati Senga ofunanga mmeka omwaka? Ssebo nkubuulidde sente ze nfuna wiiki nfuna 24,000, so multiply that by the year. Oh, okay. Nenga sente ntono. Togenda kunjavuwa zabbe 2,000 zikumala okwebeezaawo ng'omukyala. Ezo bw'oba ng'ozifuna bi-weekly oba gw'ozifuna gwe wiiki ofuna sente mmeka? Ssebo okola mutwalo wiiki, nze mu wiiki emu nkola 24,000. And that is emitwalo gumu per year. Ezo sente z'abavuzi ba Uber mukwano kati oba toli kidasi yange njoda ndowooza nti obakolanga emitwalo 2 oba mutwalo tojja kumalako genda kunjavu wajo obusente butono bwokola ojja kufuna abavuzi ba Uber ba honorable mwami ojja kufuna ba honorable mwami abavuzi ba Uber basedministi naye nze ojja kunsobola obusente bwokola. Sebo, I want to correct you. Senga simu bubi naye omwami yafunye obusente butono nnyo. Obusente bw'abavuzi ba Uber. Is only fair. It's not even on the radar of good, meaning oli mwavu oba oli muli w'amabanja. Tugende wano. Yes. And yange my credit score improve. Omukyala mwavu nze sola kwana mutafuna 2,000 mu wiiki. Obeera otya n'omukazi nga akusinga credit score. Taata. No, wait. It's here. Kati nze kamukoleze credit yange. Obeera otya n'omukazi nga akusinga credit score ali mu 7 ey'omukazi yiyo. Taata ogambye ani agenda okussa obwavu? Ani agenda okussa obwavu? MC tukole bwe tuti nga bwanjaze credit score kanzije ku video twerage bank account buli omu ayinako mmeka tulaba agenda okussa munne obwavu bank account ya lusambu yatugambye credit score ya lusambu. Yes or no? Eri lusambu ataano naye nze nina sente zange nze bwe mbikula akaunti yange tukuka emitwalo 10 egya dola awo nze nkyayirawo. Gayi yatugambye Gayi yatugambye credit score ye ya lusambu, not even olwataano alwongeddeko. Yatugambye ya lusambu. Obeera otya n'omukazi nga akusinga credit score? Omaze emyaka 7 mu America olina credit score ya dola ya lusambu. Emyaka 3 e Canada credit score lunana, and that is transition. Mukwano ensonga omulimu gwa guli stable sente nyina ku akawunti nyina bbanja. Oli mwavu. Kanzije ku video twerage bank account. Richie, oli Bulaaya. Richie, oli Bulaaya. Bank account ne credit score, what is more important? Credit score amayumba nagamala dda.
Bikinya bimala dda. Ate when 700 it's a big thing. It's a good credit score, right? What are you talking about? Richie gaya agambye mukazi mwavu agenda musobwavu credit sikowa yo eri lower than the woman you're coming to marry oyagala kutusaba omukazi akamwagala abeere ku lujja kuba kati kiraba kyeneekwasa kirala ati kyawuseesa okwesanga omusajja mwavu nange omusajja alabika ali amabala alabika basente za train oyo tosasula by the way Richie omusajja mbadde naye alabika tasasula train nze kwendi ku ssimu tubikula bank account nze kwendi nze bw'aba nga nsiira kiro ziri ku bank account nga mwesonyiwa nga nesenga natera mugamba omusajja mwavu anyway no cut anyway sebo katudde ku mulama toli mwavu owulira so ate okozeemu ensobi ate bw'oyisaamu ensonga z'obwavu kuba naawe oli mwavu okitegeera ate n'omukazi neekozesa it doesn't matter ng'okimanyi emeka kyagala twalamu naye mukazi mukadde bw'alina emyaka emeka sebo mukwano tekako live mukwano Richie mpa omusajja omulala olina emyaka emeka nnyabo ata teekako live yo jangu ku vidiyo kale naye yadde asi sebo kati muteekeko kamulinde kwabadda ebyerirusanvu ajja wano ate omukazi mwavu agenda kunzisa munyobula omuntu bw'ajjira mu bya spent jangu ku vidiyo banka zikukubira zikwegayirira maama ene Richie bannange akalango kadaama omuntu ali e Uganda house girl atamanyi kigambo credit score please don't comment tukwegayiridde please don't comment you don't have to have knowledge on everything it's okay if you don't know what credit score is it's okay not to know please don't speak out of ignorance it's okay not to know okay hello you have to know everything very okay yes sebo yongeza kudoboze kulamusiza Senga sigine MC kali sebo kata bampita kantukire mu kweyanjula bampita Lukwago Isa nga mpanga musita kantukire ku kweyanjula Lukwago Isa nga I'm into business, international trade. Mbadde nsaba kumanya bwengenda okwogerako naye Senga sigiye mumanyi omulala mbadde nsaba kumumanyako naye amanya ge so that I should not just say things without knowledge. nyabo boogera naawe amanya bampita Rita? Okay, nice to meet you, Rita. Kati, you can ask me. You need to know because in Senga nze simanyi by'oyagala before nange okugamba byenjagala. Badde nsaba kumanya bwenga kika kya musajja ki gw'oyagala. have you been
on this live oba obadde wakajoininga kubanga ekika ky'omusajja like I mentioned oba I already stated mwami kika kigwe mbadde nakagijoininga ku kolo ya Sengeyo oba credit score. Then I said, let me try also my luck. You never know. I know, which is so a very brave. Sorry to interrupt. You can ask me anything you need to know. Okay, njagala omwami yasomako. Omwami nga muwanvu, talina kuba muwanvu nnyo naye nga at least alinako amahate kubanga nze ndi mukazi mumpi. I do not want okuzaala pygmies and sorry forgive my language. Naye nga nandyagadde omusajja ansinga njagala omwami eyasomako. Oyinza okuba nga you don't have a PhD or master's degree naye nga at least olinayo ka degree, you know. Oba okay, even diploma is not bad. Naye diploma ye Uganda please nedda. Njagala omwami sente si kikulu because ndi mukazi mukozi and we can work together. Naye nga ate njagala omwami alina empisa, omwami ayagala abantu. Njimanyi naye omanyi ebeera yeah basically ndowooza bye buli mukazi abyagala kati my height I'm 180 centimeters. I'm not so big much, I'm not so thin. I'm having an athletic body weighing around 80 kgs. 80? That's not 80 bad. kgs. Yes, good. Athletic body, good. 180. Then about just before okweyongera sebo osinziddewo because I know Richie has viewers right now in Uganda. Nenga but where Monsi ya China okuwangalira Dubai and Turkey. So we export things to once again. So we are into international trade. Osuubula ki? International trade, dealing and specializing in what? We export. It's like an export company. An export so if you need to buy company. Anything in Dubai, Turkey. You're like a cargo something? Yeah, like a cargo company. Yeah, express cargo, air cargo. What is your annual as a company? Are you the owner of the company or you're employed in the company? It's a limited by share company. So are you a shareholder in that company? Yeah. And what is the name of the company? Take a while. What best couples? Best couples. Wanji? Best air cargo. Best as in BEST? Yeah, BEST. Okay, just a moment. Omanyi munange abafere banji BEST air cargo. And eririddawo Guangzhou. Wagambye oli Dubai. Yagambye ali Uganda. Ali Uganda, but ali currently in Uganda. We ship things from China, Dubai, and Turkey. But the main Kabatya? Best air? Best.
Nkuweereze business card. Giweereze best air cargo. Is it a Chinese company or a Ugandan company? Agambye mbu asinga kuangalia China. Singa kuangalia China. Owangalira China naye company, is it a Chinese company or a Ugandan company? Company ya muna. Tata mbadde Yeah. Imba amazima geetagisa. Ndi muna Uganda. Ndi muna Uganda siri mu China. Company is a Ugandan company. Okay. Uganda nze mwenyewe. Okay. Pozi wagambye oyina emyaka emeka? Tewanaba kumbuuza ku myaka. Naye nga nina emyaka 33. Nenga. Linda ku katono network yabwe bagizeeko katono. Omukyala n'atwaliko ono. Naye nga omukyala omusiimye. Omukyala si mubi. Ebyo yatwogera. Si mubi. Obukuba obulungi bw'omukyala tewabulabira ku kamera oba ku ssimu. N'obulungi bw'omusajja tusobola bulitaminingira ku ssimu oba ku bibuuzo by'omubuuzizza. Waliyo omuntu asobola okujja nga ayogera by'oyagala okuwulira. Omukyala wuyo akomyewo. Okusiga Richie mbadde nkugamba. So sometimes honesty oli kasita abanga ali kwalaali ebiramu kwatagana ne wabanga talina buli ky'oyagala kuba wali osobola okujja nga ye yalisitize ekyoyagala n'akigamba. So akajji n'abanga akatambu naye ate n'obuuka sometimes abadde kwalaali. Kakati Sebo ebya company tujja ndoza kukubuuza ebisingawo after the live bwe tunabanga tukwataganye. Oyina emyaka emeka Sebo? 33. 33. Oyina ku baana? Omu yekka. Alina maama we, aliwa jjajja we. Aliwa jjajja we n'abala genda bya kuba nabo baana ba. Lwaki tali ne maama we? Aliwa jjajja ki? Aliwa jjajja akuzaala oba azaala maama we? Azaala. Okay. That's private business. That's Sebo. So as a shareholder. And Nina but hello? Sebo, as a shareholder, what's your Sebo, as a shareholder? As a shareholder, what's your share percentage? Percentage is equal 70. 30 am China. Percentage ya 70. Yeah. Isigadde bya wakola mu Sebo. Ndese hapo. Richie banage Anoonya. Kakati omukyala gw'onoonya onoonya mukazi
Come again, Senga, the network. Come you call it up on Chala Gononya. The fuck? To work on this. To call it. Let me see call it a civil. A Senga, the Chibuzo chain come you call it up on Chala Gononya. Eh? Come you call you on Chala Gononya. I was 70%. Hello? Wanji? Mkomye kuya kwa mtala Gononya. Mwagala nnyo ttomeza abantu mubeera awo mwenna nga mwefuula mu buki. Mbuze ekibuuzo kyo sikiwulidde Senga. Hello? Omusajja buno akyaliko akuwulira. Netiwaka yaabwe bagenda kukomawo. Omusajja agambye afuna 70%, 30% egenda wa mu China. Kati kyogamba omuntu ayagala okushippinga ebintu okuva e China ne Dubai ne Turkey. Kampani yammwe. Bawe namba. Namba yennyini gy'oba obawa. Obujja tuwa ka business card tuka uploading enkya. Ekyo kiba kisinga mba neyanziza. Okay, kanda bewa nalabika akomyemu kebuno kamusi. Tumuze Senga sidiye bwongo. Kakati sebo. Nakomyeku omukyala Gononya. Ogambye 70% naye nga oli shareholder. Yeah, founder. Is your company a public limited company or a private limited company, or you know what type of company is it? Private. Wanji? Private. Okay. Kakati gwe Anoonya omukyala ali atya? Omukyala nange omwana w'omusajja abadde atya? Omukyala agambye nti alina looking towards my eyes. Ekisooka ekyokubiri ng'aliko ekyokusatu nga educated at least tugambye nti ng'ali so well educated era ajja educated ate ng'ali informed. Okay, I'm on live. Bye, sweetie. Kati nyabo olinayo ebibuuzo by'omusajja. Olinayo anjoki? Omusajja abadde akyatunnyonnyola ye nga ye. Wange? Omusajja abadde akyatunnyonnyola. Nkugambye nkugiremu nambe njagala omukazi aliwa nice looking towards my eyes, a bit educated, although not so much educated, and very responsible. Ebyekola. Kakati gwe wandibadde oyagala okujja okuleka bizinensi yo, osobola ogirekayo bw'oba ogireseeyo, osobola ogirekayo gwe n'ojja e Bulaaya. Kati nze gyendi. It's not one of my dreams to relocate. Because sobola kuddamu kutandikira ku zero, like, you know, to go into another life. I start from zero, ngobe ku mpapula ebyaki. No. Kuba kye mba ngenda okunyoonya eyo natandika document. So I cannot waste like 5 years or 3 years going into another country, start to hustle again from zero. No. Just I can peace. But all in all, Uganda, kuba naawe singa sijoba n'okugaali zonna sente zaakola kifundikira nga aziziza Uganda. Uganda, that is true. So what I want is
is to we go in a garden. We plant, so when we harvest, we bring food back home. So I cannot like waste other as going to another country and setting them. Kakati mukwano. Nze mbadde nga njagala kumanya. E Uganda obeerawa? Wanje? Ndi residence kwe Nigeria. Nigeria. Kakati oli like what is your tribe? A tribe oli muki? So singa nedda kati oli muki? Okay, taatawo muki mama bajjajja we tugenda bigogera Lunawanda sona nga usimamu. Kati taatawo ye taatawo yazaalibwa jjajja waffe Omunyarwanda naye nga ye Muganda n'azaala nze Omuganda. Okay, kati osoma ddiini ki? Osabako taata? Si yono wanjawulo. Nsaba. Osabako? Osaba ddiini ki? Nsaba ddiini ya Christianity. Christianity is wide. Tuyina abakatuliki, tuyina abayudaaya, tuyina abalokole, tuyina abakristaayo, tuyina abadiventi, like it's big. So ogwawa. Into religion. I'm not deep into religion, but born again. Gentle okusabira sometimes. Nainga, I believe in honesty. I do not follow pastor. Yeah. O sikamu ngamba kasigala. Kati nga Richie ntera nnyo mu sometimes depends on the vaping. You smoke? Sigura sigara, but okay. Depends on the vibe. You know? Onywa shisha? Occasionally, also. Depends on the vibe. Ate clubbing, such things. Ati kera kumashana yakugamba baby tugende tusikemu kaawo onywa yaga. Nedda. Okay, good. Onywa ku mwenge? Occasionally, like 1 beer, 2 beers. Because business and the kids is a kutamira 24/7 inakubeera. Ali mwogere nese osika mutamu. Mutabani. Senga asimye. Mutabani. Senga nze nsimye. Era nzenga nze nsimye. Era okujjako nga oyina ebibuuzo by'oyagala okubuuza omukyalo ono nze nga nze mukusiimidde. Biri private. Oba nakirizibwa kumpi. Okay. Naye for that matter. Okugamba ekyo tukireeteza kiddamu edda like ekyabaana. Bwe bibeera nga biri private. Musobola obimubuuza privately. Era tubadde tusaba. Tubadde tusaba MC Richie akwasaganye naye privately. Nenga kwa okusiima tusiimye. Nenga waliwo agambye mubali shuwa Anoonya simatuwayi. Mbuyenza Anoonya.
Richie omuvubuka oyo ekisooka muvubuka mukakamu ekyokubiri I'm not sure oba mufere naye amanyi okuddamu ebibuuzo amanyi okuddamu ebibuuzo yeyanjudde bulungi mukakamu ali patient kale ebisigadde ebisigadde tusobola okubimubuuza oba okubyogerako privately wetunaaba era nga tetukkanyiza naye mujja kuddamu era mutulabe nga tukomyewo wano okunoonya naye nga ssebo oli company holder naye ng'olina 70 anyway it's okay naye nga ffe tusiimye ssebo wangi next to zero open up a company this time first working for company ekisooka bawetaaga visa okiwulira sembasibi so one of the ways of applying visas in the country is to have a company so it's not a big deal era sagala nnyo omuntu gw'oyogera naye nabeerako China and I know era sandiyagadde nkutwala ennyo nabeerako China era nga mmanyi how business is done there and in depth so sandiyagadde nnyo nkutwala ennyo down that lane sandiyagadde nkufiise kubanga obadde n'empisa so saagala nnyo kukutwala speed kuba nnyinza okutwala speed ate n'enkusembya naye nga tukusiimye oyina empisa oyogera bulungi oli patient ate oli mugezi naye nga tusobola okufunayo kontenda omulala tukompea notes oyo senga asidi nkoye nkoye senga asidi enjoy the rest of afide omukyala ngenda muweereza enamba ono omusajja private mubeere bulungi tweyanziza nnyo one love